Musibye mutya era mugamba mutya abaami n'abakyala mwebale kwekumira ku NCK TV nga eno ye channel yamwe ebaleetera amawulire agakwatagana ku byobufuzi, amawulire agakwatagana ku entertainment industry era nga entertainment industry yo tujogerako buli lunaku tuba neyo edition ya entertainment neya politics amawulire amalala era nga olunaku olwaleero ku ssaawa zino zenjogererako baleetedde amawulire agakwatagana ku guno omuti gwe bayita omuwafu nga guno gubadde kusangibwa Kyambogo University. Guno gubadde mu Buganda okumala emyaka 2, that is 200 years, era nga gwagudde. Amawulire gaffe amalala mbaleetedde mwana muwala Zarina Ntale oba muyite Zari the Boss Lady ne Shakib. Nembaleta ne Miss Uganda ali India sawa zino ali mpaka za Miss World. Nembaletera n'ekivulu ekikutte waggulu ne wansi kye bayita Rest and Rhyme nga theme yakyo bagiyita Raga Nyam Nyam. Kasuubire nti Mukama abakuumye bulungi ab'emikwano kuno olunaku olwa Thursday era nti buli kimu kibatambulira bulungi mwebale kulikinga kusubscribinga na kutapinga ku notification button era ba mikwano temujja ng'oko atanakikola mukwano nkusaba okikoleko kati tulyoke tweyongere mu maaso nga ngenda batagingako ka video ka Shakib ng'eno video yagikwata yakava South Africa nga ajja Uganda. Nga mumulabawo Shakib yali aboardinga Uganda Airlines ng'ava South Africa. Awo nno bagamba nti Zari yali amugambye afulumira ennyumba oluvannyuma lwa Zari okufindinga out mbu Shakib yakola interview ne balabe be ab'e Tanzania okuli Mange Kibambi. Mange Kibambi ono omukyala azze awalana Zari okumala emyaka era ng'ono mukwano gwa Hamisa Mobeto nga Hamisa Mobeto naye yali kumunekini wa Diamond Platnumz ne Mange Kibambi kw'ogatta ne Rita Kagwa be bakyala abalwanyisizza Zari ennyo ku mutimbagano era nga buli mwaka kumpi balina olutalo lwe batandikako naye nga Zari bambi ne Shakib bafunyamu bambi some ups and downs mu relationship yaabwe era nga kati bayita mu kaseera akagumu ennyo oluvannyuma lwa Shakib okubanga alinga eyalidde mu Zari olukwe oluvannyuma lw'abalabe ba Zari okumuwa $100, that is 3 point something million 3.6 eza Uganda ze baamuwa atotole ebigamba bya family ye naye bambi interview bw'oziraba talina kyamaanyi nnyo kyayogera mu kiswaza Zari but the mere fact that interview yagigendako kiraga the other side of Shakib gye tutamanyi oba baby mama we gwe bayita Jalia Creamy gye yali atugamba naye ffe nga tulowooza nti she's cloud chasing oba mbu agala kubeera mu mawulire ne Zarina nga mumanyi mukazi mujagujagu yavuddeyo n'akola posta olunaku lw'ejjo ng'asekerera Mange oyo omulabe bwe eyawadde Shakib sente n'amugamba Mange ddala you're so obsessed with me otuuka ne point y'okusasula boyfriend wange oba bba wange sente nti akoleko interview njogerere bibi n'agamba you're so obsessed with me n'amaani n'agamba baby just buy me some flowers and add that money on top of the flowers obimpereze ng'agamba Shakib ti mukwano wamakwata ezo sente ze bakuwadde onguliremu ebimuli nazo omperezeeko ekitundu ekimu awo n'abakubye abalabe akavulu kubanga kiba kiraga nti bo wadde enjawukana ebaddewo n'omwami enakumawo e Uganda naye ndowooza bali in talking terms oba nti bakyayogera ku nsonga zaabwe n'ekivulu kino kye mbagamba ekya Rest and Rhyme kigenda kubeerawo ku Sunday that's 3rd March nga enegenda kubeera edition eya 20th. It is the 20th edition era nga egenda kubeera ku Johas Pier nga ogenda kubayo abayimbi nga Cindy Sanyo, King Mike, Abeka Band, Double Black abayimbi bagenda kubeera bangi era nga kigenda kukwata waggulu ne wansi. Akusaide eri mbaleetedde Miss Uganda Hannah Tumukunde ono ng'agenze India ng'ali mu kibuga ekikulu kye bayita Mumbai n'empaka azeetabyemu era nga tebanaba kumaliriza mpaka ezo naye nga she's doing really well era ali promising. Amawulire gaffe amalala mbaleetedde guno omuti nga guno omuti wansi waagwo we basayiningila 1900 Buganda agreements nga guno omuti bannange oba kisiraane oba simanyi wabula naye waliwo ekintu ekitali kituufu ate bino ebintu nno tuyinza obisamba ne tubignoringa naye nga eno ebeera symbolism wabawo akabonero nno abantu baffe ke babeera balaga oba our ancestors guno omuti gubadde mu kifo kino okumala emyaka 2 naye enkuba eyagudde ku lwa Monday yagumenye gwonna nga guno gusangibwa Kyambogo University omuti gwagudde
gwagudde era nga enebadde kyabulambuzi nga kaba kabonero ka Buganda culture naye omuti gwagudde era nga badde baguyita omuwafu gwagudde munnange naye nga munnange ndowooza yabadde time yago oba laddu yagukubye oba ki ekyagusudde naye ng'omuti munene ng'ogulaba mu kafaananyi ako wansi naye nga gwagudde. Tujja kuba tubaleetera amawulire gaffe amalala agakwatagana ku bintu bingi. Mwebale nnyo yonna gye mutuuse engalo, mwebale ddala, mwebale tuwuliriza era katusabe nti nga guno omwezi oguggwako guggweeko bulungi, leero olunaku olusemye mu Feb era nga tusaba Mukama atuyambe March tutambulire bulungi. Atugulirewo amakubo era nga n'olunaku olw'enkya agenda kubeerawo concert ya Lady Jasmine. Keep tuned, tugenda kuba tubaleetera amawulire agakwatagana ku ekyo kivulu na biki ebyabaddewo. Mwebale nnyo, mwebale ddala, musibe bulungi ab'emikwano.